tutuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi wotula otudde olowoozeekeyo olowooza mirembe okutuukeyo nedda waliwo okufuba sikuseereza lidda mugga tulina okuwangula ensi eno tutuuke mu nsi eyo. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Omukaba obwenzi kola ya Setaani okuyomba n'obujja yabireeta oyo tusuule empisa ze twambazibwa obutukuvu tutuuke mu ddembe tuviire ensi eno. Tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Byonna ebyo byategese ndibifuna ntuuse nga nsomesa amayengo g'ensi eno ndiba mu ddembe byonna ebituluma tebiriba mu nsi eyo nze nga mpangudde ensi eno ndifuna omubiri gw'ekitiibwa. Tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Nwanya okulwana okulungi olugendo lutuusizza okukkiriza nkukuumye ekisigaddeyo enterekeddwa engule ey'obutuukirivu. Mukama waffe gy'ali mpeera ku lunaku luli asala emisango egy'ensonga so si nze nzekka naye era ne bonna abaagala okulabikaako. Tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Tulina okulwana tuwangule ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Sure Word of Prophecy Ministry.
enseno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi tulina okulwana tuwangule enseno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi wotula otudde olowoozeekeyo olowooza mirembe okutuukeyo nedda waliwo okufuba sikuseereza lidda. Abantu ba Katonda nina essanyu enkya leero kubanga ndi wamu nammwe okubabula ebigambo bino eby'obulamu ebiro eby'omukisa. Neebaza Mukama abukeesezza ffenna nga tuli balamu ng'ekisa kye bwe kiri. Tugenda kuwaayo okusaba nga tutandika okuyiga ku lunaku olwaleero okwongereza ku ebyo bye twakomako omulundi oguwedde sabbiiti ewedde. Mukama atuwa omukisa tuweeyo okusaba ffenna. Katonda waffe ataggwawo tukwebaza olw'okwagala ku n'ekisa kyo by'otuwadde okutukuuma n'otuliisa n'otunywesa ne mu mbeera enzibu ey'ebirwadde ebitutawaanya ng'okyali wamu n'abantu bo. Otuwadde ekisa kyo okuyiga ekigambo kyo n'okukitegeera tukwebaza. Tugenda okutandika okuyiga tusaba Omwoyo watulungamira atuyigirize otuwa amagezi agava gy'oli okukola byonna byogera by'osiima bamalika abatukuvu basisire okutwetooloola ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amen. Abantu ba Katonda tugenda kuba tutandikira bwe twakoma omulundi oguwedde. Ebyokuyiga bino eno bingi naye muganda wange awuliriza era alaba. Nsaba osse ebirowoozo osigale nga olaba ebigambo bino era nga obifaako kubanga bikulu. Tugenda kuba nga tutandikira bwe twakoma olunaku oluwedde naye gino ebigambo ebikulu bye njagala tusooke tutegere nga tunakutandika nti Bayibuli eno kitabo kya Katonda. Ne Bayibuli eno omuntu yenna asobola ogikozesa by'ayagala n'atuukiriza by'ayagala. Abantu bangi bannyonnyodde Bayibuli eno eringa ennyangu ng'ogisoma naye ekigambo kizibu nnyo nga ddala tolina mwoyo wa Katonda. Naye okutegeera kuno eno kuva eri Katonda yakugaba. Kiva mu kitabo mu Bayibuli Katonda atugamba mbanga nsomye nnyinizo ne natesitese agamba 10:11 agamba the fear of the Lord is the beginning of wisdom. 10:11 olunyirwa 10 ndi mukutya Mukama amagezi mugasookera. Alaba ekigambo ekyo. A good understanding have all they that do his commandments. Nti bayitegeera nnyo bamanyi bayina amagezi mangi abakola ebiragiro byakwata ebiragiro bya Katonda n'okubikola. His praise endureth forever. Nti ettendo lye libeerawo emirembe gyonna. Nti omuntu we yenna wa Katonda bw'abanga akwata ebiragiro bya Katonda muganda angabeera n'amagezi ate nga sigage wabula gava eri Katonda. So kyenvudde nsaba amagezi ago tuba tugafuna ogafuna qualification eriemu to fear God. How do you fear God? Zaburi 12 Solengero 12:13 agamba let us hear the conclusion of the whole matter. Otyotya Katonda nekatuwulirize enkomekereze ebigambo byonna. Fear God, tya Katonda, and keep his commandments. Okwata ebiragiro bye. For this is the whole duty of man. Kiguno gwe mulimu gw'omuntu gwonna nga gujjudde. Okutya Mukama kukwata ebiragiro bye. Bw'otya Mukama oba n'amagezi. God has 10 commandments. To understand the prophecies of Revelation, you must be obeying God's law, the 10 commandments. Including the 4th commandment, the Sabbath commandment. Abantu batamanyi sabbiiti ya Katonda. It is impossible for them to understand the book of Revelation and Daniel. Daniel ne kubikulirwa bizibu nnyo ebitabo bino ku muntu nga ddala akozesa amagezi gage. Beating around the bush ne issue eri pointing eri straight eriwo mu ddiiro tasobola kugiraba kubanga tebalina mwoyo abalungamya. Nye Mukama agambye nti mukutya Mukama amagezi mugasookera. How do you fear God? By keeping his commandments. If you are obedient to his commandments, then God will give you understanding. And if he gives you understanding, he gives you great understanding. So, it is
the same as the book of Revelation. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel, to preach unto them that dwell on the earth, and unto all nations, and to every nation, and kindred, and tongue, and people, saying with a loud voice, fear God, and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Worship him who made heavens and the earth, and the sea, and the fountains of water. Nti musinzo yakole eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo z'amazzi. Tya Katonda muwe ekitiibwa ekiseera ky'omusango kyuse, teri musango gutula nga tewali mateeka ga Katonda. Ekyo Muganda ngawuliza njagala okitegeere. Era mu kutya Mukama, how do you fear God? Ng'okwata ebiragiro bye. What are some of his commandments? We have the book of Exodus chapter 20 verse 8 to 12, but I'm going to read verse 8 only. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Mukama agamba nti munaku mukaga yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebyonna ebirimu, nti gumukole munaku mukaaga olw'omusanvu owumule. Kyavuddaga mu kitabo kyakubikkulirwa nti agamba nti fear God and give glory to him, for the hour of his judgment is come. Worship him who made heavens and the earth. Tubisanga mu kiragiro kyakuna ebiraga Katonda yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ebyonna ebirimu. The fourth commandment wekale tubisanga. Muganda wange awuliriza, awatali kiragiro kyakuna tosobola kutegeera bigambo bineeno. So nga tugenda okutandika ebigambo bino, nsaba Katonda atuŋŋamye atuwa omwoyo w'amagezi okubitegeera, kubanga bya buziba naye nga ate bitegeerekeka, ate nga bikulu nnyo mu kiseera kyaffe kino kye tulimu. So Katonda atusaasire atuwa amagezi okubitegeera. Nja kubanga ntandika ebigambo bineeno mbadde mbawa omusingi nti okutya Mukama is the only way you can understand the Bible and the book of Revelation. It is very tricky. Eri omuntu amala gasoma. Abantu abadira Revelation referring ku Old Testament. Bagamba 666 Sulemani, bagano gambo yeekaalu simanyi Mukama yagizimbira Setaani. Poor understanding. Shallow mind. Kubanga fama amagezi agaffe carnal mind is element even against God. It cannot even do the will of God. Abantu badira amagezi gabana limba ndi atomoyo abalungamiza. Naye osomesa kitabo kyakubikkulirwa nga tutandika ebigambo bino ngenda okusoma okuyiga, tugenda okuyiga ku lutimbe. Ndutemu akadde naye akazaali kanga twalemuko ne ngamba nyonyola ensonga eno mugitegeere, kubanga abantu ababulira enjiri eno bangi ne bali mu kubuza abantu. Bw'osoma Revelation chapter 1 verse 1, aga the revelation of Jesus Christ which God gave unto him, okubikula kwa Yesu Kristo Mukama kwe yamuwa, to shew unto his servants, okulaga abaweereza be, things which must shortly come to pass, ebintu ebinaatera okubaawo amangu. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Agamba nti nabiweereza okuyita malayika weri omuweereza we Yokaana. Naye agambye nti ebintu which must come to pass shortly, ebinaatera okubaawo amangu. Tugenda ku lutimbe mu kaseera kano tutandika okusoma ebigambo bineeno. Era mbadde nsaba tuseenye ebirowoozo kuwa tugenda okutandika kati okusoma. Agambye ebinaatera okubaawo amangu. Ebigenda okubaawo amangu tubimanyi bye bunnabbi buno bwayogerwako bwa Danieri ne kubikkulirwa. Bwe bunaatera okubaawo amangu. Era kati tugenda ku lutimbe tutandike okulaba ensonga zineeno mu bugazi bwazo otongeze ku luli bwe twakoma. Tunaye twakoma katugenda tandikira awo. Ne Bible egambye ebinaatera okubaawo amangu, so se byaliwo. Abantu bamwe baleeta Old Testament bagigamba nti ye current prophets baleeta ba Sulemani n'abalala. No, we are on events which transpired after John, or in the times of John, or after Christ. Katugende maaso ku lutimbe tutandike we twakoma luli eri. Nabalaga akatambi ako tujja kusooka tuyimiremu katono nnyo tulaba abantu abo bapasuchutinga, abantu bapasuchutinga bali forma njaba balaga ku masa opposition twagira bakoko walinga tuyiga. Era je tugenda kubanga tujetegereza tulabe biki ebyabaawo ku baganda baffe. Katugende maaso tutandike mbadde twajukizamu kwali twakoma mululi oguwedde luli eri persecution yeyo nga baganda baffe basibanga engeri babatangamu ebadde mbalagamu ku kakulu Katonda. Katugende maaso tutandike okuyiga kwaffe. Mpoze namba z'essimu ezo musobola okuzikubako
letugenda kuyiga ku mark of the beast, the mark of the beast. Wow. So katutandikire mabega ddala wali eri we twakoma, mabega katutandikire ddala gye watandikira ddala wennyini tulabe atandikira awo ndoza amalowooza tujja gafuna. With microchip implants that digitally store everything there is to know about them, including their finances and their ability to make transactions. That's why I tend to think that the microchip might be the mark of the beast. It's microchip is the mark of the beast. Naye bwe twatuzeeko katono wali eri nga twakamala omusajja ebigambo byayogedde agambye nti microchip is the mark of the beast. Abantu bangi bali confused nnyo ku nsonga eno. Omusajja wagambye nti microchip is the mark of the beast kyebasuubira kyebalowooza ono eminadde mbagamba nti wano waliwo challenge okutegeera abooluganda. Mwega okutegeera bayibuli onokutegeera mu bayibuli maka kyeki. So kiri kibeera opposite ya kino kasooke tuwulisomeko ebigambo biri mu Yoweri 3:14 olw'enjiri enjawulo egenda mu maaso mu nsi ng'ebuzaabuza. Bayibuli egamba ni 10 bali mu kiwonvu ekyokusalawo olwa Mukama lutuuse mu kiwonvu ekyokusalawo. Multitudes are in the valley of confusion of decision, sorry. Bali mu kiwonvu tebamanyi kyakuzaako, abantu babuziddwa. Abantu bagamba microchip mu Bayibuli naye ng'ekyamazima mark of the beast is the opposite of the mark of the living God. Katugende maaso tulabe ebigambo binene. Ngenda saka nsome ku byandiko twasoma ko wali eriwe twali omundi oguwedde ne bitamu speed kwa twabiyiga musajju yawa ekyokulaba ekola n'agamba nti omundu atayagala kumanya. Katusoke tusome Danieli nti alingawo kuwa omulambo eddagala. Danieli agamba 12:1 but thou o Daniel negwe Danieli shut up the words bikake ebigambo and seal the book of saka muno ku kitabo to the time of the end okutuusa ku kiseera ekyenkomero. Ekisa kino ekyenkomero kyakingatandika ne Yokaana. In fact mu bisala bya Yesu naye Yesu yaleka gundi gaapu epaako Yokaana omuyigirizo yasemba era yagenda kuttibwa ku kisinga Patimo nga kwasuuliddwa. Mukama n'amuwa ebigambo bineeno n'amuwa ebigambo bineeno okusobola n'amuwa ebigambo bineeno okusobola okulaba nga abibuulira abantu be oba abaweereza be abayigirizwa be bannabbi okulaba nga abitegeeza abantu abalala. So kwe kuyita mu Yokaana n'amuwa ebigambo. Katugende maaso twongere tusome tulabe ekyawandiikibwa ekiddako ekyo. Bayibuli Mukama yagamba Daniel ssaako akabonero ne mu kubikulu 22:10 n'amugamba and he said unto me Yokaana agamba kati ate nze n'aŋŋamba seal not the sayings of the prophecy of this book. Tossa akabonero ku bigambo bya bunnabbi buno for the time is at hand. Kubanga ekiseera kituuse. Mpozi wetugenda maaso agamba nti n'agamba nti ekiseera kituuse. Katugende mu maaso. Mpozi Mukama agambye nti ekiseera kituuse ng'agamba Yokaana. Yesu Kristo yatugamba atya? And now I have told you, kakano mbagambe before it come to pass, nga kinaba kubaawo, that when it come to pass ye might believe. We kinaba kituuse mulyoke mukkirize. Mukama atugamba ebigambo bineeno nga tebinaba kubaawo. Tebimala okutuukirira tulyoke tukkirize. No prophecy, 2 Peter 1:20. No prophecy is of scripture is of any private interpretation. Tewa ekigambo kya bunnabbi ekitalina kubikulwa oba ekitabikulwa bwe kimu Mukama yakitubuulira mu Bayibuli omwo ogisoma bwe kimu kibikuddwa era kitegeerekeka. Katugende mu maaso. Enamba ez'essimu yazikuwa nga tumaliriza okuyiga tuwuliriziganye bulungi. Matayo 7:15 Yesu n'atugamba nti beware of false prophets. Mwekuume bannabbi abobulimba which come to you abajja gye muli in sheep's clothing mu byambalo by'endiga but inwardly ne munda they are ravening wolves gye misege gisikula. Mukama muwede bwagamba ebigambo bino twekuume bannabbi abobulimba bajja gye tuli ku nsonga zino. Kuba Kolisa 1:14 kyavuga agamba for such a false apostles kubanga balinga be batuma abobulimba deceitful workers abakozi abobukuusa abobulimba
abefunja abeereza wa Kristo nenga sibo katugende maaso Bible yabogerako bonna oteyongerayo bye emisege giyaga mu kyambalo kyendiga abantu abamu tebagala kumanya mazima bakwata ku matu tebagala kuwuliriza kyovula Bible yabogerako mu kitabo kya Timotheo ekyokubiri nyanya and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables era bagenda kukyuka bagoberera enfumo kigambo ekyo tukirowoozeeko tujja Yohana 10:35 Yesu Kristo yagamba nti for the scriptures cannot be broken byali katisobola kumenyebwa ekyo kigambo kama yakikakasa buli kyawandikibwa kirina okutuukirira bwe kimu tekisobola gandi kino kigenda kubaawo ekyo ge mazima Yohana bwatugenda maaso ekyandiko ekiddako agamba nti for I know this komanyi kino that after my departing amaze okuva Paulo ngamaze okwogera ebigambo bigenda okubawo nti Yesu Kristo agenda kujja mu kiseera kyabwe waliwo ebigenda soko okukulembera lyokajje agamba naye mmanyi we ndimala okuvaawo agamba that agamba nti shall grievous wolves emisege emikambwe enter in among you gigenda kuyingira mu not sparing the flock tegenda kusaasira kisibo gyava obawo mu biseera by'abatume paka mu kiseera kino emisege gikyaliwo gyeyambadde eddiba ly'endiga gyakotte Bible gyeyise ebitiibwa bino byonna ba pastors ba bishop n'abalala bonna naye nga enjigiriza z'ebigambo byabwe za kukyamya eza kuva ku mazima ga Katonda katugende mu maaso twakomako awo mu biseera wali Paulo amaze okubuulira enjiri tujja kusobola tumireko awo wali tumaze okulaba bakatonda b'enjawulo abaloma beyasanga n'abuulira enjiri n'ajjawo obukafiri bwe bayita polytheism okusinza bakatonda abangi n'asiga ng'abuulira monotheism ng'abuulira katonda omu w'omuggulu nga kyafuba okulaba nti abantu bategeera bulungi nnyo ebigambo bino eno okulaba nga abantu nga basobola okutegeera amazima ga Katonda mpozi tujja kuwa katono kulimba uli katono nnyo dakiika ng'emu twongere tutereze tweyongere mu maaso katono Muga tulina okuwangula enseeno tutuuke mu nseeyo Sure Word of Prophecy Ministry. tulina okulwana tuwangula enseeno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi okaba obwenzi kola ya Setaani okuyomba n'obujja yabireeta oyo tusule empisa ze twambazibwa obutukuvu tutuuke mu ddembe tuviire ensi eno tulina okulwana tuwangula ensi eno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi katuyongereyo n'ekyokuyiga kyaffe kino eno nga bwe kiribadde mpozi bwetugenda mu maaso wetukomye mbadde mbabuulirako Pawulo enjiri gye yabuulira katweyongereyo enjiri eyo ey'okulaba nga ajjawo kye bayita polytheism aleeta monotheism era twebaza Mukama nti katugende mu maaso mpozi wali wetukomye tulaba nga enkola eno waliwo ekyandikibwa kisomeko tuddeyo katono nnyo wali mu Daniel katono nnyo emabegaawo tusome ekyandikibwa kino eno Paulo yawandiika Daniel kyebana bagamba ebigambo bino tukwasaganya Daniel ne kubikkulirwa bwe tugenda mu maaso nga tweyongeddeyo awo tumaze okuyita ku bakatonda ab'enjawulo abaali mu bukafiiri Paulo be yayogerako naye bwe tusoma mu Daniel 7:5 Bible egamba and shall think to change times and laws ajja kuloza okwanyisa ebiseera n'amateeka
agamba nti wano tunotegera abooluganda bayibuli bweyogera mu Daniel bweyogera ne mu kubikkulirwa naye kitegerekeka waneeno enkwasaganya ebigambo bino. Osoma Daniel essula y'omusanvu sitiri bwe tusomawo ogenda maaso agamba nti biriwawayo ku mukono gw'okumanda ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera gye myaka 3 n'ekitundu. Ekiseera mwaka gumu, ebiseera myaka 2, ekitundu ky'ekiseera kitundu kya mwaka. Then ate wali mu Daniel mu kubikulwa essula 10 mwayogera ku bajulu ababiri abaalagulira ennaku 206. Acho kwati batugenda mu kitabo kya kubikulirwa essula 13 wali 11 bwagambye 13 kyavudde agamba yayogera emyezi 42 ensolo eno gye yamala ng'eyigganya abantu bakatonda bw'omugalette emyezi 42 ku nnaku 33 agakalenda y'Ekiyudaaya kwaye yabalirwako nga Gregorian calendar tanaba kuwanyisa biseera n'amateeka. Kalenda yali ebala ennaku emyezi 42 givamu ennaku 206. Ekiseera n'ebiseera ekitundu ky'ekiseera nnaku 206. Ennaku 206 zayogerwa plain mu kitabo kya kubikulwa essula 11. So tulina okulaba linki y'ebigambo bino nti biflowinga olaba bonna bibukwatagana wali ayogera mu biseera wanayogera mu myezi wanayogera mu nnaku plain. Kyokka Ezekiel 4:6 Bayibuli Yeremiya 4:6 agamba nti buli lunaku kitegeeza mwaka mu bunnabbi. So bwetubala emyaka gino gyava mwaka gwa 538 paka mwaka gwa 1798. Lwaki bwe tugamba bwe tutyo? Kwa Bayibuli egamba nti aliteganya batukuvu Katonda okumala ekiseera ekyo. Persecution etandika 538 paka 1798. Obunnabbi tusobola kulimba tusoma history ne tumukwasaganya ne Bayibuli nga ddala birinkinga bulungi bikwatagana. Tulaba akayembe kana akadda essula y'omusanvu kayogera ebigambo by'obuvoozi katusome tubirabe ebigambo ebyo tubadde tugenda otandika kakati. Okonfirma ebigambo si bya kuvuma si bya kuvvola si bya kuwalampa ne bya kuwabulya amazima ga Bayibuli. Agamba atya? Agamba nti the Pope Vatican yayogera declares the Pope has the power ayina amaanyi to change times okukyusa ebiseera to obligate laws n'okugyawo amateeka oba gakyusa. Bano Bayibuli yogera tulaba ebigambo bino ddala bikwatagana tu applying abooluganda waliwo doctrine zigenda maaso nga bagamba nti abantu bangi abayogerwako 666 naye buli omu ayogerwako olaba nga naye kati kyekituufu abooluganda tutunulira gundi obubonero gwe butuukirirako gwe tulina okutambulirako ne tutegeera agambye alowooza okwanyisa ebiseera n'amateeka. Katusome the Pope can modify divine laws since his power is not of man. Asobola okwanyisa ebiseera amateeka kubanga amanyi ge siga buntu gaalina but of God ne ga Katonda. And he acts as vicegerent of God upon earth. Era akola ng'omukiise wa Katonda ku nsi. Katugende mu maaso. Akola ng'omukiise wa Katonda ku nsi. Bayibuli egamba ebigambo by'obuvoozi. Yesu Kristo yatulekera omukiise omu ku nsi ye mwoyo mutukuvu gwayituma mu linnya lye atuyigirize byonna. Sunday is a Catholic institution. Catholic place Sydney, Australia, August 1900 agamba Sunday is a Catholic institution. Sunday teeka ly'ekereziya. There is not a single passage ekereziya yogera tewali kyandikibwa mu Bayibuli that warrants the transfer of weekly public worship from the last day of the week to the first. Tewali yadde kyandikibwa mu kuva ku lubereberye paka mu kubikula. Kijja kusoma nga kigamba li Sabbath eve ku Sunday de ku Saturday eve ku Saturday de ku Sunday. It is a Catholic command. Agenda maaso n'agamba if Protestants would follow the Bible, Protestant mwaba atali bakatuliki bonna buli muntu bamukonyeeko weyagala okugoberera Bayibuli, they should worship God on the Sabbath day. Balina okusinza Katonda ku lunaku lwa Sabbath. In keeping the Sunday, mukuma Sunday, they are following the law of the Catholic Church. Bagobera teeka ly'ekereziya. Balaganda bange 3:21 Sabbath wekyusibwa. Sabbath teyakyusibwa before. Yesu tagikyusa nko yadde abatume. Eno jjajja luvannyuma Monsignor Siga plain talk about the Protestantism of today. Page 213 kyavudde agamba thus the observance of Sunday by the Protestants is an homage they pay in spite of themselves to the authority of the Catholic Church. Bwekya Protestant okuuma Sunday yekitiibwa kye bawaayo n'okuvunnamira ekereziya mu kifo kyabo bennyini mukuuma Sunday bagikogerazinga power yaayo. Saturday is the Sabbath mark of the living God. Katutukoma katono nnyo makobega katono nnyo tuvudde soke tulabe ebigambo ebyo nga tuwakamala wakusomaawo yino theory eri mu bantu ekyamazima kye mbadde mbayigirizaako kye kino nti Sabbath or Sunday is the great point mu issue no mu bateno gye tulimu. Nga tuyimirako katono the mark of the beast is not the microchip or computer. Eyo theory etambula mu nsi nti microchip is the mark of the beast. That is deception.
era sitaani yali akuba na bulati aseka kubanga abantu bamaze okuloba ng'enjogera ennaku zino bwegamba bamaze obbawudiisa babagamba nti akabano k'ensolo Microchip bw'ogidduka b'omaze kumbe bali mu kabano k'ensolo kenyini bagenda kukafuna nga bababuzaabuzizza kalugende masuuliza amaloboozi ago agagenda okuddako ag'omukyalo oyo tugenda kugawuliriza tuwulire byayogera ku nsonga gye tubagamba muyinza okulowooza nti ensonga ya Sandero tuli mu kusaaga busaazi nja bayigiriza ku sabbiiti eno ejja agenda zonna n'emyaka egize gibawo nga baga kuyimiriza Sandero nga Mukama akyayimiriza akyagaanya amaanyi ago era mu kyekyo tugenda kulaba ddala Sunday is the mark of the beast katugende mu maaso omukyalo na Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday. Ereetera buli mu America yenna waali okulaba nga akuuma Sunday alonda choice y'ekkanisa yonna gy'ayagala kyenvudde mbagamba nti mulowooza Microchip ne Microchip kano kabaddi ke babayisizaamu kubalobesa bulobesa naye ng'ekyamunyusa ekikulu kiri ku Sabbath o Sunday kyavudde agamba buli muntu ajja kulonda a church of his or her choice but on Sunday kati mwabali ku Sunday nga makobulabirisi mugirwanyisa simanyi Microchip that is a deception agenda zonna ezitambula za kuteekawo Sunday and usually about who you worship. It's about who you are worshiping. The issue is worshiping God or worshiping the beast. Who is the beast? Katugende mu maaso. Katuyongere tulabe bigambo bino. Naye mu bigambo bino igenda maaso yodi yatugambye 19 ali mu kiwumbo ky'okusalawo. Olunaku lutusembedde lwa Mukama waffe buli omu alwogerako ne abantu bibasobedde totally bibasobedde. Bali confused. Katugende mu maaso n'ebigambo bino. Mpozi wetuliza ku musajja amaloboozi ge tujja muwulirizaako naye tuwulirize byayogera. Entry point for any discussion of the one world economic system, a cashless society, and end time prophecy is Revelation 13:16 to 18. He causes all, the small and the great, the rich and the poor, and the freemen and the slaves to be given a mark on their right hand or on their forehead. And he provides that no one should be able to buy or to sell except the one who has the mark, either the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast. For the number is that of a man, and his number is 666. The Bible clearly links the global mark of the beast system with the emergence of a cashless society. One world government, a new global economy ruled by one man is coming. The banking overlord is coming. And he'll have a solution that everyone will indeed, quote, bow down to, end quote, and he's called Antichrist. And he will have his mark. He will do this for increased control of commerce. It will be perfect and complete control. His economic policy is very simple. Take my mark and worship me or starve. No mark, no merchandise. No seal, no sale. So if you want to function in this new economy under this coming world leader, you have to take the mark. Nga tukomyeko katono baganda bange abawuliriza ebigambo by'omusajja oyo akwotinze Revelation chapter 13 ku mark of the beast. Ekyamazima agenda zonna zebegedde entuufu naye waliwo kimu ekibawubamu abantu okutegeera that Microchip is not the mark of the beast. Microchip yemu ku ways ezigenda okwesa okulaba nga abantu babafuga baba controllinga babalaga obulungi bw'ekintu kino naye nga the real issue is not the mark of the beast is not the Microchip as the mark of the beast, but the mark of the beast is Sunday sacredness or Sunday observance. That is the mark of the beast. Ngena bawa bwino ku nsonga eno era nkisaba abigambo bineno mubirowozeko n'obutambi buno mujja genda ku YouTube channel ku obuli obwo tumaze okulaba abaga okubuli viewing okuddamu okubulaba n'okusupport ko mulimu mu supporting abantu bangi bagamba nti musumba ate kino mumbuza ebibuzo mingi goge mazima naye kyamaze tulina obudde butono bwetaaga support yamu nyebo boy na akasente katono nnyo kwata ako osobola okusupporting omulimu guno jone sabiti wedde ne bazannyo mwanyi naffe omuyita wentebe bamuyita ayina yitwe
yampereza omutwalo mukama akuwa omukisa nnyabo mmanyi ku oli olaba newe bali nnyo n'abala singa mukolabo omuntu mu supporting omulimu guno eno gwetaaga entambula gwetaaga okusupporting okulaba ngenda maaso n'okubeera wano buli lunaku kisoboka singa mba mutaddemu ssente mu bintu bino tuyiga so fine musanyuka olw'obubaka buno nga bugenda mu maaso kirungi naye mu kugenda mu maaso mubuteekemu akatono k'olina waggire unaakuŋŋanya akatono kijja kubeera kigaana omulimu guno gugende mu maaso kubanga gwa bwannakyewa teryagufunamu tukola voluntarire bwannakyewa mukama anaakuwa omukisa katugende mu maaso mwemaze okulaba nga bagamba nti mark of the beast is Sunday is microchip 5G network eyo ntuufu weeri yegera maaso era bingi ebigifumbekeddemu era nja kwongera obigaziyaako maaso eyo naye akawono k'ensolo kyeki katugende mu bwino tutandika okusoma twongere okukakata ebigambo bineeno ebyo tumaze obiwula omukazi oyo wa Arizona ng'agamba senator of Arizona ng'agamba nti badebating ebbiiru buli muntu alonde church of his choice katukomekaawo katono the church of his or her choice and that day should be on Sunday no matter which church you are worshiping in or a Catholic church or a born again church a Methodist any church as long as you obey Sunday tujja Revelation 14:7 chavudagamba fear God and give glory to him mutya Katonda muwe ekitiibwa for the hour of his judgment is come ekisa ky'omusango gwe kituuse worship him mumusinze who made the heaven and the earth yakola eggulu n'ensi mumusinze the issue is all about whom you are going to worship okusinza kuneeno kugenda kuba kukola ki kurecognizinga authority y'omuntu omu microchip bw'oba ogifunye mu mukono gwo tekigenda kubeera nga kitegeeza nti you have recognized kwanza n'okukwata by force ne bagikukuba mu mukono tekigenda kuleeta kubanga issue eri decision yakusalawo mutima gwo yegusalawo n'obwongo bwo so sigandi bagenda kukakaba kugobe basobanura gikuteeka by force n'ogenda okulongosa mu ddwa ne bakuteeka microchip kitegeeza osinziza ensolo nti kubanga ogivunamidde mbutamanya mukama si musiru bwatyo kulaba nga abantu abaleka open bafuna akawono k'ensolo nga tosobola okwerwanako eno issue ekozesebwa bwongo obwo kyovala mu change means mind omukono means to work kukola so the issue is all about worshiping whom you are going to worship agambe musinza Katonda w'ekitiibwa ekisala ky'omusango gwe kituuse addako agamba ate malayika owokusatu ye malayika asooka owokusatu kyavudde atugamba bw'ati yayogera eddoboozi ddene saying with loud voice ono alabula yogera eddoboozi ddene if any man worship the beast omuntu yenna bw'asinza ensolo wali agasinza Katonda wano agambye omuntu yenna bw'asinza ensolo and his image n'ekifaananyi ky'ensolo ensolo erina ekifaananyi and receive his mark anafuna akawono k'ensolo on his forehead or on his right hand oba ku mukono gwe omuntu yenna kasitaafuna either a mark or we worship the beast or his image one of the three you are going to face the anger of the offended God. So Chavudagamba, the issue is all about worship. It's not about the microchip. The mark of the beast is going to do with worship. Katugene maso. Ensonga yakawono kanena ak'ensolo eri all about worship. Yesu yali agenda mu ggulu yagamba, but in vain they do worship me. Waliwo abasinza nga baloza basinza Katonda. Naga they worship God in vain. Teaching for doctrines the commandments of men never nsinziza bwerere nga bayigiza ebiragiro by'abantu nga by'okukwata. Vain worship okumala ebiseera ng'osinza naye nga byoliko by'abantu Yesu Kristo kyevala atandika ensonga y'okusinza nga tubagenda kutambulira ku nkola z'abantu so si za Katonda eno computer yinza okungamba nti computer e microchip ye beast naye that is not following human gundi worshiping men enkola z'abantu yenkola eziwakanya Katonda simanyi wanyinza kukwata computer n'empakanya Katonda naye enkola Mukama n'agamba kola kino gwe n'okola kino kibayita okusinza enkola z'abantu kwe kusinza abantu baani abalagira ddi byabaawo bitya lwaki babiragira kiki baakola authority kiki baakozesa okulaba nga benforcing ebintu bigende mu maaso point enkulu mu kyokuyiga kineeno ye point enkulu image of the beast mark of the beast or the number of its name katugende mu maaso mark of the beast ngazi nenja gituukako yona buli area buli kanyomero Yesu Kristo mala okugaba ebigambo katukomekaawo katono tujjukira Kaini ne Abeli waliwo persecution eyabaawo before ng'ensi yakamala okubaawo Kaini bwakola Mukama byatayagala n'atamusiima Abeli yakola Mukama bye yasiima naye tulabanga omuntu yakola ebituufu teyina enemy eriyo yakola ebikyamu wabula yali afaayo kumulaga bulungi bwa Katonda niyo ne yakola ekibi ne batasimusiima yatta oli yakola obulungi
So battle gye tugendamu wano eno is false worship versus true worship. Okusinza okutuufu kuvasinga okusinza okw'obulimba. Era okusinza kuno okw'amazima okw'obulimba kumiitinga n'okusinza okw'amazima ye battle gye tugendamu. So si bu microchip si ye battle gye tulimu. Ezo microchip just as agenda zabakozesa n'obukodyo bwonna. Naye ng'ekikulu mu byonna kiri ku biragiro bya muntu na biragiro bya Katonda. Bwe tugenda maaso okutegeera ku nsonga y'okufuna kawono ku kyenyi ku mukono. Okufuna kawono ku mukono means action kukola. Mubulizi atugamba ta Mubulizi essula 12. Mubulizi 9 katuyongere Katonda mu maaso awo tulabe Mubulizi katukomea kwa Mubulizi 9:10 katukoma awo nja kandogere wogere Bible egamba buli kintu omukono gwe kyagula bokolo kikola n'amaanyi. A symbol of hand means to work. So abantu bagenda kuforcingibwa okufuna kawono k'ensolo olw'okubanga baagala okusurvivinga bakole. Just why batadde microchip zonna gye mikulu gye bayisemu okulaba nga balemesa omuntu agenda bategeera buli muntu ayinza okuba wakanya. Kivula nti okukola kuno bantu bagenda kuwalizibwa okukola for survival bagondera kawono k'ensolo not microchip. Naye Mukama agambye Mubulizi agaye buli kyolaba okukola n'omukono gwe kikola n'amaanyi. Means to work omuntu asokola n'agondera ensolo naye nga si kubanga tugende maaso nga si kubanga ayagala ne kubanga embeera emukase. Forehead a symbol of mind. Tugenda some byandiko katugende maaso. Okubona funa kawono mu kyenyi it is a symbol of mind understanding. Balumi agenda tubulya 7:25 katugende maaso. Kyobala baba Daniel katukomeka katono nnyo mbisaba Nebukaduneza niko abasajja abasatu Sadula Kimisa kina Bedonego baba bagamba okusinza. Naye issue yali ya ku obeying to obey. Okugonda no sinza ekibumbe kyovula okugaana okukisinza babasula mu tebalisobola kubakaka kusinza by force. No, kino kiri kwatagana ku mind kusala kwa bwongo obwo. Eizo okulaba nga bagenda okwocha n'ogamba why ate naakola kikansinze kubanga sina gafa. No, kikono si era issue yemu katugende maaso. Bwe tweyongerayo tusome mind jenji ndiko tusome Paulo atubulya mu 7:25 Balumi yagamba so then with the mind wekino n'amagezi gange I myself serve the law of God nze kenyini mpereze etteeka lya Katonda with mind with understanding not by any force kukufuna kono mu kyenyi katukomeka katono. Yesu Kristo ngagenda mugulu yagamba if you love me keep my commandments. Onga munja muna kwata biragiro byange. That is the law which Paul said that I with my mind I serve the law of God, the 10 commandments including the Sabbath of the 4th commandment. Kyobala mu Yakobo 2:10 agamba nga tukyalikawo katono nti omuntu inaba kwata amateeka gonna biragiro byonna naye n'asobya mu kimu nga byonna byonoonye. If any man keeps the whole law and yet offend in one point, either he commits adultery or worship idols or images or other gods, or breaks the Sabbath or transgresses the Sabbath, one of the 10, he is guilty of the entire law of God. So, Mukama ayagala byonna biramba. Kyuvala kati abantu bagala mwenda. Omwenda ate bagala 8 ebifaananyi babisinza abalaba bifaananyi babivumira ne sabiti bagigaana era senga si sabiti senga luno tawo teruliiwo kwanga ntu bagala kwenonyeza byabo ba worshiping ba obeying the authority of the man of the human being of the devil. Katugende mu maaso ekyokugira kino sijja kimwe leero naye atisiko tunakoma tunatukomye it's okay tujja kuongeza kwa omuntu ogunaddako agenda maaso n'agamba ebigambo bineeno katuyongereyo awo tumaze okusoma mu Yoweri 3:14 agamba bwati katuyongereyo tujjukira mwaka gwa 3:25 babolishinga Passover katugende maaso bwe babolishinga Passover tugenda itawo speed mu 3:54 ne baleta Christmas amazalibwa ga Katonda njuba bwe tuyongerayo 3:75 batandika okusinza abafu ne ba saints abalala bonna byayitandika mu 5:3 batandika okusinza Maria nga Katonda omukazi nga bakijja ku Katonda omukazi w'abakafiiri ne bamuyita Maria kusokomeka Katonda nnyo amutuma Mary erinnya lya Yesu naye nga ate ba worshiping Semiramis and Tammuz the sun god the child. So yenkola y'okutusinza mother and child worship yatandikirawo from paganism. Kyavene bagamba nti kanisa batume yalinga mazo okubaawo Paulo amaze okubuulira yasanga polytheism bakatonda abakazi baani abasajja babaana n'abala bonna n'abayigiza monotheism okusinza Katonda omu ne dini ya Katonda neyimirirawo
wakati mu bukafiri naye nga manyi zo okuvaawo tumaze okola bikola batuma 229 nagambe manyi we nimala okuvaawo emisege emikambwe gigenda kujja mu tegenda kusaasira kisibo so emisege giro gyayingira mu kanisa teyasaasira kisibo era after ebifaananyi ebiddamu ne biyingira nabyo ne biyingira mu kanisa ne bijjula etteeka ly'ekubiri ne balijjawo ne bateekawo ne baddira 10 ne baligabyanyamu ebitundu 2 ne bagifuna amateeka 10 naye nga basimula eri ebifaananyi sabiti muwulidde nga beewaana okugijjawo okusinza obukafiri ne kuyingira mu makanisa ekanisa yali amazima neyonooneka batandika n'okuyiganya abantu abawakanyanga amazima nga abasajja ba Haas njabalagako ng'egye batamu Haas John Haas ne ba Martin Luther babatta ba Wycliffe ba nibo nabona bayokya abantu bangi nabalulako constitution ya wansi wa authority of the papacy nga mujukira nga betonda sibakonjera bagamba nti obyafe biraga batta millions eziwera 10 ez'abantu okuba inquisition n'okuba sanjaga abalanga bafenja babokya omuliro nebira bingi n'abayudaaya nabo balina bye babakola bingi nnyo so eno issue eri beyond we mugisuubira baganda bange this is a big issue katugende maaso baganda bange ku nsonga eno bwe tweyongerayo wamala okudifeedinga heruli mu 1993 katweyongereyo American Catholic Church ng'okozesa Emperor Justinian wa Eastern Roman Empire naji wanisa 1996 ne bamalawo akozesa Clovis na converting wakabaka wa France Clovis 534 ne bajjawo aba Vandals gemagawanga gali asatu genda bagamba akayembe kalige kasigula ne gasigala omusanvu amanga gano go wegali 538 ne bajjawo aba Ostrogoths akayembe ko kagulu kana kokola persecution y'abantu abawakanya mazima ga Katonda igemanga agekumi gemula baawo Saxony go wegali ye England Franks ye Bufaransa Alumani Germany Visigoth Spain Chauvi ye Portugal Lombards ye Italian oba ne Burgundians ye Switzerland Heruli Vandals no Ostrogoth bagajjawo Ostrogoth yasembe kuva mu mwaka gwa 538 era emyaka 12 begitandikira power y'obwa papa nevera y'amaanyi nnyo ngakozesa ba emperors bakulembera paka mu 1798 omusajja Napoleon bwe yasindika Genoa nakwata papa namutwala ebyafaayo bikakasa namutwala mu Bufaransa n'afiireyo ye kubikoleswe 13 ekitundu ekyokufa tujja komakawo katono mu 538 Papa Vigilius ascended the papal chair yagenda ku olya entebe y'obwa papa under the military protection of Belisarius mulaba ndoza amaanyi ago ngamaze okujja Ostrogoth nijibwawo mu 538 AD tuli ku byafaayo ebyamaze bikwatagana ne Bible katugende maaso twabone obwayigura mu Bible nga bu applying exactly ku bintu bineno eje myaka gina bagambye ko 1798 otujja ko 538 jirije bagirako Ostrogoth aranko power ine tandika diri myaka 2006 je tugendako Roman Catholic Church wayolwana n'abantu ba Katonda ne batilimbula Umala bewulya papa yetonda mu 12 papa Paulo wokubiri then ne papa Francis ono aliko naye yetonda tujukira yagenda mu America twalaba ebigambo nga yetonda katoyongereyo twala ebigambo bineno awo mulaba ndoza kasomeka katononya gamba Catholic Gundi Catholic magazine twabanga bagamba mu 12 for the first time mu mundi ogusose in history mu byafaayo John Paul Yohana Paulo will confess agenda kwatula the sins ebibi committed in the service of truth ebyakolebwa mu buweerezo bw'amazima intolerance and violence against dissent okubanga bakolwa n'obukambo n'okujeza ababa wakanya religious wars entalo z'amadini violence and abuses of the crusades embere mbyona gye bakola n'ebikolwa ebibi ne crusades ze bakola okwokyantu kyena bagamba and the method of the inquisition n'okuteekawo oba introducing enkola y'okwokya gye nabagambyeko Pope eno Catholic Gundi katujewo enamba y'essimu awo mulabe emyaka gye muyinza okugamba nti nkonjera Catholic Service Vatican ge mawulire ago March nga 12 mu 12 era mu 12 nabalagana muleka tugenda waddaka tukakasa ebigambo bineno nga Papa Paulo wokubiri yetondola ebintu tukonjera era tuleta bwino kubakakasa tugende maaso Pope wants the church to atone for historical errors byebyo nyini wali byogede Vatican byefulumiza ne New York Times byafulumya enkola inquisition n'ebira biringa ebyo tubalinkinga ne history w'amazima baganda ffe tuli kubya kutebereza katugende maaso
ensolo eno yakubikulirwa gimulabaawo eyalinga engo kubikulisa 13 agamba nendaba ensolo Yokaana agamba yava mazzi nabagamba mazzi be bantu ensolo yava mu bantu yagoloka obwakabaka bwe bwagoloka mu bantu koloma enkafiiri yalina emito 7 n'amayembe 10 yali ifaanana ngengo ebigere nga bya ddubu n'akamwa nkalinga ak'empologoma lwaki akozesa obubonero bw'ensolo za Daniel essula ey'omusanvu ensolo eyasooka yalinga empologoma ke kamwa k'ensolo eno ensolo ey'okubiri nebeeranga eddubu yebigere ebiri ku nsolo eno eyakubikulirwa ate nebeera ey'ensolo ey'okusatu yalinga engo era yeyo yayogeddeko yali ngo ya mitwe eri eno ya mitwe 7 n'amayembe 10 lwaki yagamba nti ebigere biringa bya ddubu eno yeraga ensolo eno nti etambula ku lukalu ne ku mazzi terina weetatuuka mu nsi yonna awali abantu n'abatali bantu buli wamu etuuka erina access wano tewali mukulembeze mulala alina authority etuuka mu buli wamu era avunnamirwa mu bapapa era bw'osoma ku nsolo eyo n'ogisomako characteristics yazayo mu ssula 13 exactly zaappulayinga ku bikolwa ebyakolebwa mu Dark Ages mu 538 era tulaba nga lwaki yagiyita ngengo amagezi geekozesa byonna ngengo nige magezi ag'Abayonaani era ge yakozesa n'etwala mu maaso ebigere by'eddumba byanyonyodde n'obukambwe bwe yakozesa ng'obw'ensolo ey'empologoma okulaba nga batta abantu mu kiseera ekyo mulabye bapapa beetonda katugende mu maaso awo twabala tujja yitawo awo papa katugende mu maaso tuleke biflowing ne tujjukira mu North America twabanga papa South America nga yeetonda papa Francis onaliko olwekyo kyaliwo ekyokutta abantu mbakuŋŋanyiza bwino obutalagana tukonjera nti tuwaayira proofs kubanga bino tulirwedde okubiwa nga tubijulira kubanga bino ebintu kubuulira abantu mazima so tulina okuba amazima bwogera ne proofs so si kuwaayiza munnange nno nawulira nga bakola bati no ebyo tugamba nti twawulira nga twalabanga ebyo tetubifulumya kubanga biriko judgment omusango Yesu Kristo agamba buli kigambo kye tuyogere kitaliimu kiriswalirwa mu musango kireetebwa mu musango tujja kujjawo kando Katonda tulabe omukulu ebigambo byayogera nga mbyogera ku namba y'essimu eyo agamba nti Latin America agamba nti and I too I wish to say it nange njagala kukibagamba to ask the church to kneel before God okusaba ekkanisa efukamire maaso ga Katonda katugende mu maaso efukamire maaso ga Katonda ekole ki efukamire maaso ga Katonda katugende mu maaso eso yenenye bibi ebyakolebwa n'ebiriwo past sins and present sins bibi bye nabagambako ebyalo mu Dark Ages abantu abattibwa olw'amazima gaabwe ne inquisition mulaba ndooze byaliwo byo bimegezako bagamba so si kukonjera baganda banga bawuliriza yeyo embeera yaliwo mu biseera bya Dark Ages and beyond that byasukka nawo nembalazeeko ekimu ku ebyo so ye empologoma ensolo yalinga empologoma ene mutwe 7 means perfection bwa papa abaze bafuga tujukira papa ya institution nga inquisition abantu wakadde kalamba bafa mikono gya papa Innocent wokusatu we yafuga mwaka gwa 1024 era ya institution yatandika enkola inquisition okulanga abantu bochebwa naye tuyinza okugamba nti beetonda omuntu akyuka naye kiraga omuntu nti akyuse kuleka enkola ez'obukafiri ezakolebwanga naye tulabanga enkola ez'obukafiri zikyagenda mu maaso ezakolebwanga ate nga waliwo okwetonda okugenza maaso katweyongere maaso waliwo okwetonda okugenza maaso kitegeeza ye mwana yeetonda nga takyusa mpisa ze ebintu bingi bikyagenda maaso ebyobulimba abantu bangi bakyasinza ennaku ez'obulimba katukomekaawo katono nnyo we may according to the fullness of our power tusobola okusinza ku bujunju bw'amaanyi gaffe papa ya institution inquisition papa Innocent yokusatu nti olw'omuwinza w'amaanyi gaffe dispose of the law and dispense above the law okubanga tukakanya etteeka ate n'okuligulumirako those whom the Pope of Rome doth separate abo papa byaba amaze okwawula it is not a man that separates si muntu yayawula them but God ne Katonda papa kyona kyakoze nga bagamba Katonda yakikoze for the Pope holdeth place on earth agamba ndi kubanga papa atwala ekifo ku nsi not simply of man singa ekyese ky'abantu si muntu buntu nga bwekirowooza but the true God ne Katonda yennyini nyini nsoma byafaayo papa Innocent yabyogera ebigambo binene so bingi nnyo byebakola katugende mu maaso bingi nnyo byakolebwa era mu linnya lya Katonda so kweyita Katonda it's one of words of blasphemy
bimu ku bigambo by'okuvvula katugende mu maaso. Era mingi nnyo byakolwa mu kiseera ekyo, njagala nnyo tubale omuwendo gwa 666 abantu bagutegeere na lwaki guli bwe gutyo. Kubanga mukulu nnyo, abantu bangi babuzibwabuzibwa ate abamu bamenye muwendo guneeno nti mutuufu, naye abantu abamu babalimba ne babajja ku kituufu. Inquisition yafa bigamba was the most infamous and devilish thing in human history. Ekintu ekirali kya bulijjo ekitaliwo era ekintu ekiri satanic ennyo mu byafa by'omuntu. Era bapapa bakikozesa okukuuma obuyinza bwabwe okumala emyaka 5 plus to maintain their power. Bakikola. So mulaba ndowooza katukomekaawo katono nnyo. Tulaba persecutions zineeno entambula yaazo baddiranga abakyala. Mulaba ndowooza omukyalo bayita mutika Judas Crowd wa Pyramid gundi nga batuuzaako abakyala gye bafulumira basooka babatuuzaako mu bukyala bwabwe naye bayuza katugende mu maaso tubiyite mu bukwakwayo kubanga persecution eyo ngazi. Mulaba ndowooza enjiri gye bakolamu ebintu ebyo byebimu ku byo oyinza obbalagako cruelty gye bakola ku bakristaayo. Abantu omu natuuka n'okwegaana obulamu bwabwe n'agamba nti okufa it is a sweet release, katufe tuveewo. Basibanka amayinja gazitowa ku bigere nga ku bibaako batuuza kuliko emisumaali egyo ne gibayuzanga wansi gye bafulumira. Kula 17 kyavudde agamba nti yabwe nalaba omukazi oyo and I saw a woman was drunken with the blood of the saints. Ng'omukazi atamidde omusaayi gw'abatukuvu. Woman is the church. This is the Catholic Church I'm speaking, I'm talking of. Yeah, abantu mu dark ages. This history is necessary. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw, I wondered with great admiration. When namula neewuunya okwewuunya kwenenyo kubikula 17:6 tujja tutuukayo neeyo kubanga history ebyafa bino bigazi ne Bible ngazi. Katugende mu maaso. Mpozi kwete gundi tochaze zakolebwa empitirivu ennyo zaali nnyingi era tujjukira tugenda koma ku kintu ekyo katukomekaawo katono nnyo. Amaloboozi ago tugafune ag'omusajja ayitibwa John Huss. Tufuna amaloboozi ago katambi ako tulabe nga tuteekateeka. John Huss, this is your last chance to recant and abjure all your errors. I call God to witness that all I have written and preached has been to rescue souls from sin. There can be no turning back. My Lord walked the paths of truth and duty, even though it took him to Calvary. Can I, one of his humble followers, turn back now? To witness to God's truth is more important than life. Joyfully, then, will I confirm with my blood all the writings and preachings of truths that I've held. Into thy hands, O Lord, I commit my spirit. Jesus, thou Son of David, have mercy on me. Jesus, thou Son of David, have mercy on me. Jesus, thou Son of David, have mercy on me. Jesus, thou Son of David, have mercy on me.
Jesus, the Son of David, have mercy on me. Mu 15 omusajja John Huss bambi bulamu bwe bwakoma yayokebwa Catholic Church ebamwokya ba Papa mulali ba Cardinals bali ne magandula eyo just illustration yenge byafayo bikakafu ku nsonga eyo yemu kubibadde betonda ye jemba gambyeko kuwete gye bakola okutta abantu bakatonda kumala ekisene bisene kituntu ekiseera bakola buli kibayagala buli kibasanyu simokola bakikola kuba ino authority bali batanso okubeera nga bayingize bagali bagase ensine kanisa nga baina Paul era Bible eraga nti Paul negende eddamu kambabuleko katono nnyo nga tugenda maaso nti ekigenda okuzaawo Paul eno agenda okukolera ensolo ziri bbiri mu kyawo kya Kweso 13 ensolo yasooka yalinga ngo twagimazo gira that is purpose obwa papa amitwa musanvu ekwafuna ekirundo ekyokufa yobwa papa tujjukira nga yattibwa yatwaliwa mu busibe nafiire okufuna ekirundo ekyokufa ate muddamu mu 1929 ebyo byafayo bikakafu nja bibalaga so ensolo okufuna ekirundo ekyokufa nekimanya ekiwona naye tulaba ensolo ey'okubiri yegenda okukola ng'ensolo eyasooka America yegenda okukozesa amaanyi gano kyovuddala ne coronavirus basetiza ekintu kya bakipanga yewasinze okufa abantu abangi era America yino kuba center entabiro ya buli kintu mbabirako ne kino bantu bangi balimbibwa ndi China egenda ku overtaking America mu bugagga ne super power. Don't be deceived at all. China mbuna bitirimu yadde aka second bwekati tena nawe manyikiddwa okokwerimba na kwebuzaabuza America kamuleko ne kino ne China ewakanya America ekozesa dola ya America kankubireko ekitonyo bwekityo amanga gatayagala America gonna mangi negga okozesa dola yaabwe. So America yensole ye eringo mwana gwendika ko America mukutandika kwayo ye ena liberty of worship ngeyawule obufuzi n'ebyokristaayo ng'oli waddemba okubulya kasago onyonya bulungi ensonga yo convincing language yekuletera okupaswadinga abantu okukkiriza amazima g'oleese so si kubanga bakaka ng'enkola endala we baddeyo nga mawanga amala gonna bwe gali agabawala bona amala gonna kubanga abantu tebakkiriza kusinza kye baagala. So eno enkola America yali yagiga naye Mukama yagiblessinga nnyo olw'enkola eyo kyavudde agamba mu Kweso 13 nalaba ensolo yalinga omwana gw'endiga era n'amayembe nga g'omwana gw'endiga neemala neyogera ng'ogusota ye setaani kyokka ewuunyisa ensolo eno eyasooka ey'obwa papa Bible egamba ku Kweso 13 ti ogusota ye gwagiwa entebe yayo n'okufuga n'obuyinza obungi. Amakulu ebikolwa ebyakolebwa si bya kikristaayo era gy'otunye mu Bible buli muntu eyajja ayiganya munne sitaani yali amukulembera. So persecution zino teri muntu inspiring eri abakristaayo okujjako devil himself. So newankubadde tulaba tuwa nnyo ebibiina bingi ekitiibwa abantu bangi baje tuli mu kitiibwa ne batulaga nti bantu balungi but the Bible says in opposite against what they do. Their teachings and everything it is against the Bible. So we must follow the Bible and the Bible alone. We must follow the word of God. That says the Lord. Abantu bangi bawo omusaayi gwabwe ku kigambo kya Katonda newuunya mu nsi muno abantu bangi bali redde okuyiwa omusaayi ku by'ensene biggwawo ne bagenda ne bakola n'okwekalakaasa sigana buli muntu alina eddembe lye ne bayiwa omusaayi naye nga temuli bulamu butaggwawo nti bwagenda okufuna byansi eno byakaseera naye ebyobulakozi ebitagenda kuggwa omuntu nagamba nze munnaye ndeka Mukama alisaasira gwalisaasira Katonda si bw'atyo muganda wange. Katonda alina principles. God wants obedience, total obedience. Apostasy Mukama agikyawa. So kuyigiriza kungi mu nsi ebiina bingi mu nsi n'ebirala n'amakubo ga Sitaani gataddewo okulaba nga abuza ensi amazima ga Katonda gajeezebwe galinyirirwe. Sabbath is the Sabbath of the living God. It is a day of God, the only day which God blessed from the creation. Ebintu bibiri Sitaani byazanyiddeko Sabbath and marriage. Kakati gafuka ekikyagasa Sabiti yalinyirirwe yajononye ekigende wala ng'akozesa abantu kugivumirira mutuli mu kisa Sabiti yavale naye obuzi obwenzi bwo lwaki tetuli mu kisa kati amakana agonoona kati n'ebisiyaga biyingiddewo Sitaani alina olutalo ku kigambo kya Katonda. So baganda bange abawulize ebigambo bineno tutegere institutions bbiri enkulu abantu gajjalidde omuntu watuuka naganze ndi obufumo nabivaako ndeka n'awasana ddole n'agenda n'eyo naye ebintu biri ebi bibiri Sabbath and the marriage to institutions zino zezo institution Mukama zeteeka nga yakamala okutonda eggulu n'ensi naye abantu zibasiza okukyawa n'okulinyirira obufumbo bwa kitiibwa kasaba kwatibwanga bulina okubeera buweesa Mukama ekitiibwa. Sabbiiti ya Mukama lunaku lwe tuli organizinga ani yatonda naffe tugamba nti Katonda yakola eggulu n'ensi yatulagira ye buyinza wabulagira naga nti
If you recognize my creative power and my authority, remember the Sabbath day to keep it holy. The man says no. Catholic Church majulange gamba. The Bible says remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says no. By my divine power, I abolish the Sabbath and command you to keep holy the first day of the week. So sad. So that is the man of sin, the Antichrist, who speaks against Christ. So abantu baleseba Nimrodi banero bani bonabona bebakunganyiza okuteeka ku bunnabbi buno. That is falsehood. Ekitufu ekiriwa Buluganda weekiri naye abantu bakibuka kubanga bwe banalaga amazima nabo kibazinga kibalipa. Omuntu akuma sande omugambire sande kamano kensolo lwaki takububuze nti Michael Chipe kamano kensolo akujje kumulamwa. Byonna bituufu ne application yabyo abantu gye twists ne diverting. Muganda ngo mulimu guno gwetaga support okuva gyoli. Wagira obubaka buno. Ojja kubeera n'ensimbi kituufu zirina zizo kwa zina bezirina okukola nga ne ku budget yo bwozitola kola tezikyakumala ne teri kimala mu nsi muno. Buli kimu wansi unjo tekimala. Ne bofuna obuwumbi butaano kati buyinza okuggwako mu myaka ebiri wa mu mwezi gumu ne bugenda nabe bine babunonooba. Naye okutereka okuwagira omulimu gwa Katonda gwe bugagga bwoterese mu baka kuba omuggulo obutagenda kuliibwa yadde nnyingi. Bibigo byankuba togenda kufuna bugagga bwa mu nsi muno never. Sigama nti leta sente ozimbe wali mapeero ogizimbe kuloba ozimbe state house oba ozimbe ekizimbe mu kibuga. No, sijja kulimba. Naye ekituufu kyekimu nti bw'oleeta ensimbi zino ate n'obeera muwuliza era ekigambo kya Katonda olifuna ebirungi ebyensi empya so sense n'ey'ekibi. So support this work with all you have, with anything you have. Nsaba Mukama ajja kuwa omukisa okusinga ensigo ze musiga nga zigenda kumera. Bagamba siga ensigo nenge genda kufiira mu ttaka. Lwaki ogenda kufiira mu ttaka? Byogisizeemu byansi eno, they are of the world. Ne bwogiseemu basajja beenoonyeza byabwe banyazi tebera bagenda kukuyamba. Naye wagira omulimu oguliko essuubi okulaga gy'ova ne gy'olaga. Bayibuli eno mugira Oluganda eri under attack. Yekitabo ekiyinza okutulungamya ekkubo ettuufu okutambuliramu n'okutuuka mu bulamu butagwawo. Naye abantu kye bakozesezza okulaba nga batuukiza ebigendererwa byabwe. Abantu babbiddwa mu Bayibuli bafuudde Bayibuli ekyenyinyalwa kubanga oli bwakwata Matayo n'amusoma n'amutaputanga bw'ayagala n'ateekawo ekkanisa. N'agamba nti kati nze mbizaayo n'abiddiza abantu naye nakwata akawandikibwa n'akalipako n'akanyolanyola. Owe n'agamba ate situbizaayo ate n'agamba bano bannabbi b'omulimu naye nga nnabbi wa bulimba. So Bible is under attack. Naye omulimu guno oba oyagala Bayibuli ebe kubeera under attack. Ekitabo kino eno Bayibuli okukiyimirizaawo weetaaga obuwagizi okuva gy'oli. Wagira omulimu guno eno gusobola okugenda mu maaso. Bayibuli eno eyimirire mu kitiibwa kyayo. Tuggyeko enfuufu y'abantu n'ebirowoozo by'abantu by'obulimba bye bagipakiddeko okuggyawo ekyamazima. So nsaba Katonda akuwa omukisa era akulungamye mu byonna osobola okulaba nga omulimu guno eno gugenda mu maaso. Neebaza Mukama wawo mukwano gwange asindise ssente era ngenda kufundikira obubaka buno eno obudde buweddeko. Naye baganda bange kambaleko ekigambo kino. Siyinza kulima kusoma muganda wange ono asindisa akasente kano era ngenda mukubira mu ngeri y'enjawulo mwebaze kubanga omwami ayitibwa Mugume osindise emitwalo 2 Mukama akuwa omukisa nzifunye era zino zakatuuka ku ssimu eno. Nsaba Katonda akuddizeewo gwamanyi yamanyi kyanakuwa mu byonna naye Mukama akomukisa n'abalala musobola okukola omulimu okukola ekyo nemusindikwa Mukama n'abaddiza mpozi olunaku olujja njateekawo enteekateeka nfundikira ebigabo bino mbenga mbawa mu kuba amasimu baba baagala okuba amasimu naye mbadde njagala nnyo mu kuba amasimu nga tumaze okutegeera gye tulaga kubanga mu bayinza okubuuza ebibuuzo ate nga tumaze tugenda biyigako mu maaso awo kyobuddala nti njagadde nnyo okulaba nga amasimu gano ng'ate amaaso kaawo tumaze okubako kye tuyiga twongere okutegeera. Nsaba Katonda atukuwa omukisa ngenda kutambula okugenda naye omundi oguddako Saturday ngenda kubeerawo essaawa 10 ez'olweggulo ate ku Tuesday nkerawo ku makya essaawa 2 ez'okumakya embabuli ebigambo bino eno. Nsaba Katonda abawo omukisa mubeere bulungi akuume Katonda w'ekisa. Tujja kuddamu Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina kulwana tuwangule enseno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi tulina okulwana
enseno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi wotula otudde olowoozeekeyo olowooza mirembe okutuukeyo nedda waliwo okufuba sikuseereza lidda mugga tulina okuwangula enseno tutuuke mu nseyo. Sure Word of Prophecy Ministry. Tulina okulwana tuwangule enseno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Obukaba obwenzi kola ya Setaani okuyomba n'obujja yabireeta oyo tusuule empisa ze twambazibwa obutukuvu tutuuke mu ddembe tuviire enseno tulina okulwana tuwangule enseno tulina empeera ennungi gyategekedde abali b'abawanguzi nga tutuuseekeyo tulina okulwana okulungi tufune empeera ennungi. Byonna ebyo byategese ndibifuna ntuuse nga nsomosa amayengo g'enseno ndiba mu ddembe byonna ebituluma tebiriba museeyo nze nga mpangudde enseno ndifuna omubiri gw'ekitiibwa tulina okulaba